sikyawakana n'abasiru mu Uganda. Kati abaki omuntu asula mu nnyumba esulwamu omukulembeze mwagenda n'okuhavingira meetings e Masaka. Kati aba akyali General Muhoozi akyali General oyo. He's already the president. Let me even keep quiet. Kambale asindika Siginal MNRM. Museveni okuleeta mutabani we ayina bayagala okulaba MNRM. Ayagala kulaba ani agugumuka. Manya abantu mubaddeeyo nga mulukaaluka ebintu byammwe. Era bwe nalaba General tafiire nga avuddeyo. Nedda, General Muhoozi tajja kuba. Nengamba kale. This is a trap. Manyi bwe bayagala kukwata emmese. Kwata akamaso kateekeko ebyennyanja. Bw'ojja okukwata emmese. Museveni bw'agamba nti agenda Masaka muteegere ejjinja. Teri kintu President Museveni kyakulanga kya bussiru. Gwoba olemeddwa kutegeera kyayagala. Olaba General Muhoozi. Waliwo bangi bali mu gavumenti kibaluma. Oyinza okusanga katego nga mmwe be baagala okulaba. Omanyi empologoma, a lion, bw'eba etambula ku ttale, obwana bwayo bwe bukulembera, yeevaako mabega. Buli woolaba akaana k'empologoma ku ttale dduka, empologoma eba kumpi. Kali goyinza okusanga akaana k'empologoma. Naye akaana kano, maama waakaaliwa. Kumbe erina weerabira bweti. You fake General Muhoozi asobola okukola byakola nga taata we tayagadde. Nasekere ffe twalya mitwe gya ngege. Ebintu ebimu tubirengerera wala ne tugamba there is something here. You fake General Muhoozi ayinza otambula eggwanga lino nga mobilizing when his father has not allowed. Nze nalabanga Tango Odoyi simanya chairman electoral commission NRM. Now we have one card. It's for the president. Oja kusanga no card ziri bbiri. You'll find 2 cards. You think first family kwa General Muhoozi atambula na batata be Toyota Sodonzeire. You think the first family can come, members of the first family, nga they don't know the position of the president. Johnny Yasirike. Let me keep quiet. If you see yange, manzo kumpita ku side. Nimampita ku siye mwayo manyi bambega kuno be basingako obungi. Ne Junior. Lwaki oyogera ebintu ebyo? Mbekomezaawo. It's not the right time to discuss them. Time is coming. Ekiseera kijja.